to go into another fraudulent election. No. My very clear focus is to fight the proper fight. Singa Dr. Kizza Besigye anyweza ensonga ye ey'obutaddamu kwesimbawo kuba president oluvannyuma lw'emyaka 15 ng'ajja avuganya kigenda kuwa abantu bangi ekyokuyiga. Dr. Tango Odoi omukugu mu byafaayo n'ebyobufuzi ku ssettendekero y'e Makerere ategeeza Besigye bw'alaze nti alumirira eggwanga lye naddala okukkiriza mu nfuga eya demokrasiya. Why would Besigye be the same voice, the same voice, the same voice? He is saying, I have done my part, let others come in. Lwaki Besigye yeesimbawo buli kiseera n'abalala bagezeeko? A rejoinder message to other political parties that look here, you could do the same, we can do the same as a country, and we can be peaceful. Mr. Besigye has sung that song since 2000 of Museveni Agenda. Then we said Museveni Taja Agenda. So Mr. Besigye is free to sing that song. Kyokka Odoi alaze okutya kiki Besigye kyagenda okuzzaako ng'alwanirira enkyukakyuka y'obukulembeze oluvannyuma lw'okugezaako okwekalakaasa okuwera kyokka ne kutavaamu bibala. I only think those threats should not end up in destruction. They should not end up in street demonstrations. Tetwagala bintu kwonooneka, bantu kufa, wabula okukwatirira awamu. Be tailored towards the parliament and parliamentary members who should think of the country first than a party first. Mu kulonda kwonna okuzze kubaawo, Besigye yabadde agezaako okunyeenya ku President Yoweri Museveni, naye omuntu yeebuuza bw'aba avuddewo ku Mugisha Muntu eyamusikira, Norbert Mao owa DP ne Dr. Rotunu owa UPC, kuno nga kwogase n'Asuman Basalirwa owa Jema ani agenda okugezaako. I still think Mugisha Muntu should not be disregarded. Why? A sense of diplomacy, a sense of acceptability. Nadala Mafabi would have been a very good leader. Mugisha Muntu talina kunyoomebwa kuba ensonga zikwata bulungi. My brother Mao can be a very good leader if he becomes more accommodative. Because Mao's latest attack on Lukwago showed me a leader who wants truth and justice, but a leader who is not within truth, does not have truth within himself. Esigadde omwaka gumu gwokka okulonda kwa 2016 kutuuke naye bannayuganda kiki kye boogera ku nsonga ya Besigye okwesulwa Bakalulu kano. Amwami Besigye oyo musimba butesimba okubanga tugezaako emirundi mingi nga tumulonda obululu bwaffe nga bubbibwa. So tuba tukyusizaamu mwami Kigundu teyesimba wabireke. Omusajja kyayogera kiko kito kituufu. Kubanga ngaffe tuli bakakamu n'ekintu ekyo kubanga tulaba Kigundu ne Museveni nga bebamu. Okuva mu mwaka gwa 2001, Besigye abadde ajja avuganya mu kulonda kwa president wabula ng'emirundi gyonna awanguddwa President Yoweri Museveni. Shamim Batalwo, WBS TV.